Tamaliza YouTube channel ya fena ulala Dubai insana mkawale lumembe ambe walisatala mwana abekumira ku mukuto abanyumya empele sasafe abawagizi bensonga z'obwongo n'emirimu atera namwe abasomesa abalungamu namwe abasalawo okubanga muwaayo eri bakyakyamwe namwe tuwatumirako atera nekyongera okubasaba musubscribing tuwasha ate mubenga mujumbira ensonga zino musikoberere nga wetuba tuzibasomeseza kijja kusobozesa okubanga okay mukitegedde ya chano yabezuula please atanaba kwezuula bambi totukuwera please omukutu gwabo abezuula kale tekijja beera fe abatanaba kwezuula tubagobe no mubeereeko mwenna mubeereeko nsonga zabuwangwa nalanga oli otya munnange jetulina muli mutiina mwebalokola tugezaako esese sese is fine twawulidde mwakumyedde enkiiko sooka otujukiza ku nsonga z'olukiiko olukiiko nga 29 August bwe tutuuka 3 ne tulutuulamu mujjaine ku jackets ennaku zino weza ekiro obudde bumanyi okunyuga nga ate olukiiko tugenda kulukuba transnight yes tulina ebyokuteesako bingi olunaku olumu luyinza obutatumala kale njagala tulukozese bulungi mugenda teesa mpaka saameka I want to know olina pulaani ki abakazi batuula n'abasajja si mu lukiiko lukiiko abakyala tujja kutula ffeka n'abaami batuule bokka tunateeseza wamu tujja kuteeseza wamu abafumbo banaabaayo of course betusinga n'okwagala kubanga twesanze nga amaka mangi nnyo bambi gasanze okusoomozebwa oluvannyuma lw'okuba nti omusajja yeefudde atategeera mukazi kyamugamba omukazi amugamba munnange tweyambeyambeko oliko ebizibu oba twazaala omwana ono mulongo omukazi we bamugamba ne mukazi gwegwe ate tewali bwoti nga nkuwasiza then atulemeka ku bintu byebyo nakugamba sigala bikola antaresat ayingidde emikisa gyammwe asanyalaza buli kimu okugaana kwe kusiranya obulamu bwo kubonaabona wasigala n'abaana abaana gwe gwe bafuukira ekirala owulidde bataata tubasaba bamaama bano nga balina kye babagambye mukiwulirizeeko kubanga ye ng'omukyala alwana kulaba nga amaka gammwe gabeeramu essanyu tatunuulira gwe wekka atunuulira n'ezzadde lyammwe naye omukyala alina kyakugamba bwefudde nampuliraolaba osobolokera ku makya nga wagula ebintu ku ssente zo zeweekolera gwe ng'omusajja nojja n'ogamba kati njagala tundawo omukazi nagamba no totundawo ebyo bintu by'abaana okiwulira abaana nno bagamba bali mwaka gumu abakazi batye akugamba nti ebyo bintu by'abaana nga n'okwogera abamu tebannatandika kwogera anti ayina obalwanirira kwegamba njagala mwongere nnyo okimanya abaami nti bba abakyala kyamumi okirira ku mwana tetukimanyi ebintu nabo babyagala naye balina kukulembeza abaana kuba abaana munnange baba baffe kuba wentandika ogamba nze tutunda bintu byange omusajja gagamba kati ffe tuteekawo baana tuteekawo baana bannaye si mu bubi naye ffe tubeera tubagamba n'obajjukizamu ne mwami tere nno obeeyo kyoyiyiza abaana olwo n'omukyala akugamba ayagala muzimbira naye kati ya omukyala yina omugezi akugamba munnange abaana bakula tukula ate ekiro mbeera njagala okwongera obudde kakati ate nga abaana nga bawulira abaana batandise okukula luli nawulira omwana ayogera mune munne namugamba nabaddaawo nga mpita olugi nempulira nga lwegonda nnyo nempulira maama nga lwemataata onzita kwegamba ebigambo bwe bityo ate abaana ne batandika obyogera abaana n'obawulira bambe nga babuna obufuufufu nga beebuuza olowooza dadi ekiro alumya mami abaana ne batandika abaana ne baagala okubuuza mami dadi ekiro ayina byakola nyoko omuwerawo
omuweerawo oyo tabeera planned kid bwebuzibu kati olaba ffe baplanned baffe ali planned kid akola ki mu mbeera y'okuwuliriza banne nga bakola ebyabo nga bamuzaako bwebyogedde bwebuseera bw'omugambira munange olaba at night nze ne dadi tuba tulina emboozi zetunyumya nga tuzinyumya ne bagadiyani ate tezikirizibwa mu baana bato bagadiyani because I hear you saying you're killing me no kakati olaba baby bagadiyani abo baba n'ebitala nga byogi abamusuddiza bwe za tabbu kakati buli wayisaako bwati n'ayisaako ayisa ku ki ati nkugamba ekitala n'ekitala nga wetulina okwenyonyerako kubala noyagala omugamba baby did you really hear it yeah mama I heard you nomugamba baby you know what next time never ever try to get close to the door enju bano bajja kusanga bust nomulaga nti kibeera kya tabbu nnyo era buli wawulira endulu nga zitandise asike bulangiti yebike amanyi nti ekiri eyo kibi nnyo kubanga nalongo times zituukayo ng'abazadde bano bameesinga okuleekaana ebintu ebyabwe bye baalinga ba having before they had the kids oba okitegeera these times we baagala olumu bejjukanyemuko amugambe ndowooza ompulidde nkyali mu over 20 awo ku myaka 20 nsenakugamba obuzibu bwenneno njagala abantu tubagambe ensonga z'abajjajjaffe nga bwesiri naye nga tuli mu mbeera bwetyo gye tuyitamu gye twogerako ey'okusoomozebwa nga emundu zize kugombolola not because you chose it but just because yembeera gye weesanzeemu okosezza eddagala lyonna nsindikanja byonna biganye waliwo eno part nga bo be bakwegambidde ogera okakkanamuko mukazi gwe muzzukulu waffe oganya okwewumuza nongera okakkanamuko tujja kulaga so these physical changes nalongo olina okwenyonyolako eri omukyala nti nga tamanyi agenda olaba ogira togira nga wekangabiriza mumpe mukakadde kano tusooke tukoleki nayengalongo ebintu bikoze ki nga biganye gwe omusajja yali aleeta essanyu ewaka omukyala gwe yali akwenyumirizamunofuka nsindikanja omukazi akutunuulira bwe bati ng'agamba kimusimanyi kyakutuukako omusajja gwe yafuna omukazi omulala nze tokyaninamu feeling neki naye kale singa onnyamba n'otamaliranga budde kuŋŋamba mbu ki nondeka nenneebaka osanga mirembe gyange nga neebase neweefula mbu olina kyogenda okukola and the next thing tolina kyoliko webakirenga ddala tumanye temugwa bwenzi olaba weyendako bwe yakuloga kati yakamudde ojja kumubulira nze wano wankamulanga kiro kiramba naye nokeera ngaolina aganaakola kubanga sinakulekereranga mwana tekinologiya otagenda kukola nalongo abana tukkiriza ensonga zibagambe nga bwe ziri so ezo physical changes tuzisuubira abalonde era zijja gye tuli ng'okusoomozebwa n'obeera awo nga gwe omuntu yali atula ku kompyuta yo n'okola bulungi emirimu gyo time has come nga tokyalaba you can't see a thing owulidde olaba kitangaala ogenze mu malwaliro bakugamba your eyes are okay you don't need glasses you don't need not even an eye drop tebamanyi waliwo time weyatuukira nga nyinza obba nina byonnina okukola naye nga neesanga nga wemba nabadde nbeere mu kisenge oba wano watutudde tuli mu office right now nga ngenda kubeera wano for hours naye nga sikweyagalira naye ngaolina emirimu gyewali yagadde okukola naye olwokuba bamanyi kati oyinza boss opulaninga olina amagezi gogenda osala nga bo bakuumira abantu bakulaba butenyeenya kumbe wasaliddwako oli okubuuza are you okay ngaawo nosekawo nowaawo smile naye nga gwamanyi nti n'omutwe tosobola kugukyusa tegusobola like gulimu eno position that is it
oli yakwatidde awo n'akuleka oli yakwatidde awo alina byeyagenda okukola paka wanaakujjukira akomewo akoleshe akureleasing but this time Nalongo gwe omuntu eyalina akaloboozi akali soft n'ositula oguloboozi nga gulimu obusungu n'ebbogo kwegamba ngewaka abaana bakanya gamba nepamiteyali kwegamba noleta obusungu ku baana ku mwami wo nga bakujjukiza bujjukiza nti munnange nnaabo abaana babo naye nga kyobakola gwe eyali good wife gwe yali romantic weefuula atalina kyamanyi tebikyakulya tebikyakukwatako sinakindi n'ekigambo romance tomanyi kyekitegeeza omulaba bulabe like yafuuka friend wo kati ekyo n'omanya nti those are physical changes omuli okugongobala ng'oyise mu ndwadde zino ez'olukonvuba naye Nalongo waliwo ne personalities omuntu n'abeera awo nga kati eri abantu kati nga ffe Nalongo ng'ekyokugamba nti empewo zikulinnyeko ne zoogera kiyinza okutwalamu akaseera abantu okiraba naye nga buli lunaku okyoli muntu mulala nga wakoze gwe babadde okola ddeetemu naye nga tomanyi byewakoze mu lunaku nga tomanyi byewakoze mu lunaku naye nga kiraga nti olunaku obadde very active era olina bino ebintu by'okoze so newabawo zino ennaku ng'obeera very jolly newabeerawo zino ennaku nga toyagala sseka newabawo zino ennaku ng'olina ebbogo nga buli kimu kikunyiiza newabawo zino ennaku nga toyagala nakulaba asala nabawo ennaku ng'owulira oli muwanvu nga n'abantu bakiraba wabawo ennaku ng'oli mumpi nga n'abantu kweganga oli awo okyukakyuka you know so ekyo Nalongo mu bantu baffe nakyo kifuuka ekyokusoomoozebwa ennaku ezisinga osoomoozebwa zennaku z'okubanga wasaliddwako ng'okimanyi wasaliddwako kati ng'oli kwewala abantu kubanga okimanyi abasembeddewo abasazeeko tebali friendly nnyo kwegamba ng'olina okubaako gwe nga gwe wakati mu bulumi mu kwenyigiriza okubaako weweekuumira nkitegedde for the good of the environment ate nga bo gye bakulumba eyo kwegamba naye nga you're doing it for their own good kubanga okimanyi eyakusazeeko tayagala nosense tayagala kumanya talina kyayagala bano abali wano tabafaako nnyo ayinza n'okubasanga n'abasanga bamudiro nga bali emmere n'ababuuza oba bamulabiddeko ku ndeku ye endeku yange yali wano yalagawa mumpe emindi yange This is the times abana babaina obanga bagamba sometimes mom is so mean and sometimes mom is sweet kwegamba ate bandi wobeera mean olumu ku byotaategedde olaba kubeera awo ng'obalaba nga bakwewala ogamba kati baleero nnaku nga wamuboggoledde dadi kiwa yabaddewo ng'aleeta olwejolwejolwe n'amuwa tatijje n'amuwa n'amulaga nti oddangamu ati ogenda olaba omuyita bambi kakwewala yeyongerayo bweyongeza gamba oba kati leero nno nabakoze eki nogamba obaani ate nga tolina gwogenda kubuuza kubanga bo balaba nga gwabikola after some time ng'omwana alina okugamba you did like this you chased me wetonda n'okoowa you backed at me nga wetonda n'okoowa you slapped me oyinza osooka n'otandika no I don't think babe I did it nolaba nga nokijja soundinga ng'ekyobusibo nogamba no I didn't mean it naye time neetuuka ng'abantu balaba byokola oba obyekoza kubanga togenda bagamba nti olinyiddwako empewo olunaku lulamba naku 2-3 tonnaddawoko empewo eri awo ekyankalanya bukyankalanya nalongayinza obanga ye taliwo mbwali kyankalanya nga yasazeeko ono ye namusalako period nga tagenda zuukuka ku makya abafumbira emmere teri akuteekeseka ogende ku mulimu ye yasazeeko muzukulu we bali mu buliri yazuukuse okuva ku makya
ngawulira talinamu wadde ennyingo esobola omuvinga. Owulidde. So challenges ezo ng'abalonde tuzisanga era twagala mu lukiiko olwo tugenda okutuula nga 3 August okutuuka kwa 29 okwabula kwa 31 mu lukiiko olwo njagala twogere ku kusoomozebwa kuno kwe tuyitamu ng'abalonde. Tujja kubaawo n'aboogezi ab'enjawulo era mu beewandiisa bw'abaawo eyandyagadde okubeera omwogezi asobola okututegeeza era ne tumuregistaringa mu boogezi era n'atubuulira n'ensonga ye gy'awulira gye yandyagadde okwogera eri abantu bano abalunnyanja. Olukiiko twaligambye nti lwakumanyagana naye okusinziira ku lugendo okumanyagana kiba kitono nnyo. Twagala lubeeko kyerukungula naffe kyetukungula mu lukiiko luno kyetugenda okwenyumiririzaamu obulamu bwaffe obusigadde nga tuli ne bajjajjaffe ku mulembe guno. So bannaffe betuwangala nabo bw'olaba munno nga akyuse mu mbeera tomusindiikiriza kukola kyatayagala kukola, mutegeere ate mutaasa okuva eri abalala, mukuumire wamu nalonga eri bano abaana bambi abalinyibwako empewo katugeze aliko mayanja natandika okuyiriitira nayiriitira naawe n'otukesa n'olaba nga akooye emirembe gimuweddeko tamanyi kyakukola. Omulala neyeewalula oluusi bitandika mpola neyeewalula nga engoma kweziri engoma neziggwa n'asigala ng'akola ki ng'ataawa so these things bibaawo mu bulamu bw'omulonde era kuno okusoomozebwa kwe tuyitamu nga tukola ensonga z'abajjajjaffe kungi tetusobola kukumalayo. Gwe wenna alina ekyali kikutuuseko mu ngeri y'okusoomozebwa kyali ki? Wakyalira boyfriend bajjajja ne bakusalirako eyo ne bakasuka boyfriend byakutonedde baayuza masuuka ge bamenya kitanda kye osobola tunyumizaako. So tusobole okuba nga twongera okumanya. Kale tusinkane ate mu katambi akaddako tulabe gy'okolera ensonga eyinza okuba nga nayo challenge gy'oli ggwe ng'omulonde. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.